kwekumira ku Uganda lifestyle. Akati kakati Gravity omuntu gye bagenda maaso n'okubeera nga bawera ennyimba ze ezirimu ebigambo ebimansi entungo okuli oluyimba olwa ddoozi, ennyama, okwepicca n'olusembyeyo ate ne liri puzzle ne bagenda maaso n'okubeera nga bamutwaliramu ekiwandiiko UCC yagenda maaso n'okubeera nga ekifulumya. Kati director wa UCC Nyombi Tembo era n'akakasa bineeno teri radio ku TV ekkirizibwa kuzannya ezo nnyimba. Amunnange bantu bangi nnyo abazze boogera ku nsonga eyo, abamu ne bagamba ekyamazima ekimala kimala Gravity obadde osusse. Kati Abitex ku nsonga eno naye alina byasobodde okubeera nga ajoogerako era tabadde ku ludda olwa Gravity. Bisabike Sara kuyoga kubyogera era kati ne bembyogerera wano era abantu abakulu tebayinza kutegeera. Omwana omusajja omuzadde asobola okugamba ebyayi. Nkubuulira omwana w'omulembe guno tasobola kutegeera byayi. Ofuna bulungi oyimubuuza ne bimulema okutegeera asobola okugamba nti okwekoona kagere. Olulimi kibagamba nti olulimi Oluganda luki lugagga. Kakati gwe Gravity omunyoli ogutali musango kubanga nempe ekitiibwa buli ggwanga lya muntu. Oluganda lukulemberwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afuga Obuganda, afugirako Ssaabasajja Kabaka abeera Katikkiro wa Buganda. Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga oba omwagala oba tomwagala naye ekifaananyi kyalimu kya Bwakabaka. Baalabanga ebintu bitambula bulungi n'avaayo n'agamba siraba ennyimba ezo nga zikubwa ku BBS ne CBS. Era babadde tebazikuba kigambo ekituufu kubanga ennyimba ezo zirimu okulumira. Nabadde nsubira ekintu kimu Gravity omutujju kwe kuvaayo nga yeetowazizza yennyini kubanga tukize tugaane Katikkiro wa Buganda okuvaayo n'ayogera ku kintu gwoba omwagala oba tomwagala ensonga eba egenze wala. N'olyoka omutunuulira n'otunula mu vidiyo n'olyoka omuddamu mu nziramu gye ndowooza ng'ey'ekigwagwa ey'obusirusiru n'oyogera naye ng'ayogera n'aganaga n'olyoka omugamba sebo wekitiibwa Katikkiro nviirako ABC ng'agamba amuviire ku luyimba lwe n'alwogera erinnya. Ako nno kaabadde kamanyiiro ak'ekika ekyawaggulu. Abantu basobola okugumiikiriza nga owanyisiganya ebigambo ne bayimbi banno bemuli mu kiti ekimu naye kamala byonna n'avaayo n'agamba teze ennyimba sizirawo eyali badde yeetonda n'okozesa olulimi olwo Gravity ako bakayita kamanyiiro. Olulimi Oluganda mwoyimbidde ne buli kyofunye kino kifunye mu lulimi Luganda. Olulimi lw'Olunyoli teruliiyo. Lwaki ebyo bigambo ebimansi entungo tobiyimbira mu lulimi lw'Olunyoli? Kyogamba Abanyoro tebaliiyo, Abanyoli tebaliiyo. Ffe tuzina ennyimba z'Abazaire tetumanyi bye bayimba. N'ezimu oluyimba luno linsinga okwagala ennyo nga bwe lutandika entuyo zimpittamu ne Banganda kimanyi nti oyaawe mulanga simanyi. Lwaki toyimba Olunyoli? N'oleeka olulimi lw'abanno olumanyi lwofuniddemu buli kimu. Ow'okuntikko obufunze Kabaka n'abanga yayogedde nti byoyimba mu lulimi lwaffe ennyimba bigambo ebyo bityobola olulimi lwaffe olyoka ovaayo n'oyogera naye n'omuddamu ng'addamu aganaga ng'addamu akavubuka k'okukyalo akeewamu. Ako nno kamanyiiro Gravity kewayolesezza ng'oddamu Katikkiro wa Buganda. Empisa naye akkiriza agani nti ebiyimba ebyo byayimba ebisembyeyo ebisatu bifu tebisaana kuwulirwa wadde abavubuka b'omulembe guno bangi. Naye ffe tulina abalimuko ku nsa ffe tulina okubagamba wadde ebintu ebyo bibanyumira naye si birungi. Mmwe nga ffe omusajja gwe bayita Eddie Kenzo pulezidenti w'abayimbi takola kibi okuwolereza muyimbi munne kubanga nange promota munnange bakola ensobi nsooka kumuwolereza naye njagala amanye nti enzira mujje enkwala gye yakwattemu ensonga eyo nawulidde audio zize nze ndowooza
teyabadde ntuufu ng'omuzadde. Ekisooka yagambye kye yakoze Eddie Kenzo kyefaananyirizaako okugamba nti bannange omusajja yakutte ente. Bannange omusajja mumusaasire temumukuba nnyo, omusajja talina mukazi. Eddie Kenzo enjogera gye yadde ayogera ku bayimbi banne alinga yabadde ategeeza ekyo, galinga agamba nti wadde ebyamakulu babiyimba tebabiwulira tebivaamu ssente, mumulekaawe mule nga ye president yabawolereza. Omusajja Sebatta mu byafaayo by'e Uganda yakyasinza okuyimba ennyimba zetusobola okugamba nti awemula naye ng'asabise ddole w'omwana. Naguno gujjwa tebamanyi ddole w'omwana n'oba omunnyonnyola abaana b'omulembe guno bo bamanyi. Tukyamunoonyereza kutegere yaani nanoonya ekintu ekyo paka lwe nakula Fred namala kula Amani basudde yayimba ennyimba nakati akyaziyimba nakati oluteekamu n'olulwe n'ogamba wano yali ategeeza ki. Oba wamagezi ki bakole batya abaana bano? Gravity omutujju agamalala g'okozesa okujjako ng'ogenda kubeera ku ziraale za NRM nga kujja okuyimbira tebagenda kukubaaninga kubanga tebasobola kukubaaninga. Naye boona alemezaamu akamanyiiro okwo n'obubuyabuya bajja kukubaaninga ate ebivulu bigende mu maaso. Era nze mu ebivulu byange byonna bye nnina nabadde mulanga. Era simuyinaako buzibu babanga agenda kuyimba wiina Walumbe Zaaya ennyimba endala nga tekuliiko zino siminako ttabu nga tekuli bijanjaalo nga tekuliko ebibimba bibiri bijanjaalo kubanga abazadde bajja mu show nga balina abaana baabwe ofuna bulungi. Naye boona alemezaamu Gravity bajja kubaaninga tulina kyogenda kukola akale bwatyo bwasobodde okubeera nga ategeeza. Naye ekyewuunyisa ssaawa zino eno liri pazo y'omu ku bayimbi abasinze okubuukingibwa mu festive season. Ene Gravity abuukingiddwa nnyo. Kati ennyimba zino eno abaffe kuno okulabula kwe baleeseewo n'embeera gye bataddewo tugambe nti bano tebajja kuddamu kubeera nga bafuluma ennyimba ezifaananako bwe zityo, oba kano kabonero akalaga nti kino kinaayita bo bajja sigala nga bakola ekyo kye baali era bakola, banaasigala nga bayiiya ennyimba ezifaanana bwe zityo nga ze bayimba. Kati Gravity nno alina ennyimba nnyingi nnyo ennungi z'asobola okuyimba, naye ekyewuunyisa mwattu mu nnyimba zino eno abantu bagenda maaso n'okubeera nga bazeerabira lwa nsonga nti kati trendi eriwo ye bulimba lwafulumya era abamu n'ebigambo ebitali birungi byagenda maaso nekibanga ate zino empya ate zigera zisiimulawo ziri enkadde ennungi zazzenga ayimba nekibeera nga ye bwekyongera okukakkanya nti bw'otunyumya kati omuyimbi abeerawo bagenda maaso n'okubeera nga bajaguza 10 years of gundi n'ebirala. Kati bw'ogenda ku Serena ng'olina music omukadde asobola oleeta abawagizi ne bakulabira ku 10,000 bw'obanga ssaawa zinena akulembedde afaanana bw'atyo abaffe abantu abayinamu akasente banaasobola okujja ne bakuwagira. Kyakubiri abantu ssaawa zineno abaagala okubayimbira mu bifo ebyenjawulo nga mulimu abantu abavunaanyizibwa banaakuyita oba gw'onaasigala ng'oyimba mu bino ebitundutundu ebirala ewali omujjuzo gw'abantu n'ebirala gwe towadvansingako anoogamba neno corporate world kanjigendemukko. Kale ensonga bwe zityo nze Ssegawa Rashid.